nzo omu ku bantu abakulu ku app eno era bagiweesa ekitiibwa abagoba abakazi abanyeenya ebiwato okitegedde zino live zaffe ze zagoba abakazi abanyeenya ebiwato abatusitamiranga kasa twazitandika bagenze bakendera okyabalaba nnyo nga luli nga TikTok tennabaako zi live yenze mukulu munnange waliwo n'ekimu kinnamukadde nakyo ekibeera ku nennya ekikazi ekikadde nnyo bamukimanyi ekiwakulawakula entalo ekiwakulawakula entalo kyagala trending wekiraba abantu abalina akaboozi ke batandise nga kalabiddwa abantu bangi nekibuukira banne ekikazi ekyo kikadde mujjukira nti ekikazi kyatandika okuyimba abamu nga mukyali temunnazaalibwa mujjukira ekiyimba ekiyitibwa mukyakale mudigide oluyimba lwaluwulira mwaka ki oluyimba lwa mukyakale mudigide waluwulira mwaka ki ng'oyogedde amazima mukyakale mudigide abali amuli buno obulamu bwamu oluyimba lwaluwulira olina emyaka emeka ate nga kyemmanyi wagenda okutegeera walusangawo nga weeruli ate yagenda oluyimba nga mukulu kati eyo bye bimu ku bikazi ebikadde bitulina ku app kuno bijjajjaffe wadde nange ndi mukulu mu myaka naye ate eriyo ate abakulu bakadde bange nange benina okukkiririzaamu naye mbagamba bannange twebaza omulembe guno TikTok ekyatubeezezaawo mu bantu twandibadde tuli mu kyalo tuli mammwanyi nga Godfather naye twebaze mutiyimbagano gwe gutukumye okubanga abantu bakyatulabako mukulu munnange jjajjange saagala kukyogerako kyagala nnyo okukyogerako kisibe manyi kyo tekyagala kyogerako kyoba okyogerako nekinyiiga nnyo mbune kigenda ku poliisi mbune kigulawo fayiro sijja kyogerako sijja kiwa masannyalaze ebyo si birevu byange sijja kiwa masannyalaze kati kwekiri kuno kindaba kiri mu fake account kyagala nkyogereko mbukindi coding sijja kwogera mbizeeyo sijja kwogera ku kikadde ekyo bannange nekikkirize nti kikadde naye ndooza mutero kiraba nga kiyiise embababa kikadde tekikkiriza nti kikadde ova kati nze nagenda otandika otegeera nga taata wange banyumiro nnyo akayimba kamukyakale tudigide nga ntandika otegeera awo ku Radio Uganda nga kayimba ko bakakuba nnyo CBS tezaaliwo nga bakakuba nnyo mukyakale mudigide nga taata wange anyumirwa akayimba ako nange nenkula nenfuuka omusajja omukulu nange nkuliridde emyaka ekinankani kikyaliwo kikyeraganga bwe kiri ekyana ekito bannange ekintu ekyo kikulu kiyiise tekiswala nekiwemula obwana obuto bwe kizaala ekinankani ekyo kikadde gamazima kikulu ekyo ekinankani ekyo kyemulaba aya basi kati weebuuze waliwo video zendabyawo ngandika ekifaananyi kyange nga ndaba ekinankani kinjogeddeko badde nze sinnayogera ku muntu sinnayogera linnya lya muntu ekinankani sinnakyogerako bantadde ekifaananyi kyange ku video zaakyo sinnakyogerako mu video zange temuli wadde nti nkyogeddeko kibuukidde trend etambula olwokuba trendi yeriwo yetambula kigibuukidde bwe kiwemula abaana abato ate temulaba nti kabatansabiriza naye ekinankani ekyo kisabiriza kisabiriza naye abantu bakikoowa abantu bekyali kisabiriza bakikoowa dda eyo katuveeyo abategedde ekibizi ekyo mukitegedde abategedde kijjajjaffe ekijjajja kya TikTok mukitegedde ekyembadde njogerako kijjajjaffe kimatamabuuku kiwambizi mukitegedde kireke okubuukira bikitamanyi kirinde abakyogeddeko kiboogereko kitandika wano abaana kyasibya ba TikToka kyekibatandika oyinza okutunulya video zaakyo zonna nga kyekitandika abantu oba olyawo nga kitandise mami gadgeti takiriiko nekimubuukira fibi takiriiko kyagala amasannyalaze okutrendinga bw'okyogerako mbone kinyiiga nnyo
nekigenda ku police nekikuwaabira ekikazi ekyo kibi ekikazi ekyo kibi ekikazi ekyo kibi ekikazi ekyo kibi nange ali nonze no kinvumira Mama Fiina nange Mama Fiina nalabye nange bannange Mama Fiina alabye nange bannange nange bagala nnyo okunkyayisa Mama Fiina bagala nnyo okunkyayisa Mama Fiina nesisuubira Mama Fiina oyo ye tuli tuti yanvumya mukazi watu ne muvumya byatamanyi mukazi watu abeera ali kubibye alina ajiwe ne ukakananga entalo bazimutadde mukulu wange kubanga baagala mbu abenga atachajja ku live yange ansulewo lisanyu lyabwe kyovula mukazi watu bamuteeka mu mbozi zatamanyiiko na wadde abamukufuwa mindize ayagala kuzza ku Fiina akuliridde ne bamuteeka mu mbozi nengamba labalaba mukazi watu aneka nsoke muteeke yabafa bafe aneka nsoke nteekeyo Mama Fiina baddango omula abale Abitex ogambo nengede ku Uncle Abitex. How are you, Uncle Abitex? Uncle Abitex yategese show bagiyita Comedy Soup oba Uncle Abitex sokola bechi wasubwa laba che wasubwa Uncle Abitex wasuwa omuntu Uncle Abitex wasuwa Bank of Uganda eyokubiri wagisuwa senga Uncle Abitex wali wagwa mu muntu ono senga otegeka ne show ku mwezi aba Elon Musk n'atutwala ne tulaba ebivvulu kati aji yawomerwa oluwombo uno wano agisekidde yali ebirungi biraba oyo bamita Mama Fiina Kawagga Kaguje Nantameggwa Kawokadda Kakonge ka kukubo akeeko nako kagwa gola akeeko nako yagwa Mama Fiina Kaguje Kawaji Nantameggwa emyaka 30 n'okusoba nga binywera emirandira giri mu ttaka paka wansi ku lwazi amweko nako yagwa abali bagezezzaako okumwesimbako bali bweru ebibumba byali bigenda kuyitira mu mabeere n'amawoowolo gagenda gayiika nga katimba kansiri Mama Fiina goolabuuya tagenda bamita Nantameggwa mwekooneko ng'omaze okulaama weekone ku Mama Fiina nti omunyeenya booti ng'eddaame lyo liri mu lujja ate nga ne omaze ogikola abaana bo nange sijja muwaana nnyo kamuleka ali mu mindize ne aji ali mu kuweeweeta ne aji ali mu kuweeweeta tusooke tuddeyo nengede ku Uncle Abitex ono simanyi oba avuddeko Uncle Abitex yali mukwano gwa Kafeero era y'omu ku baategeka ng'ebivulu bya Kafeero kandi wano shawoze ade nonoonya shawa wano nga sinayogera ku mboozi ya Kafeero eno shawa ambuulire lwaki yasibye munne mu comment nga simulabamu shawa are you there shawa wawali shawa watali usimanyi shawa nalinkai ngeza okunoonya shawa wano shawa